tuli mu Rainishyege bawagambe Embeera mu kibuga Kampala bwetyo bwekyali wenkoledde video eno nga amazzi gasazeeko ebyabasuubuzi era waliwo n'ebyamaguzi ebimu ebigagendeddemu amamotoka osobola ogalaba nga ebyaddala nago gayada buyayanyi waliwo kigambibwa mbu boda zigendedde amazzi agava ku mwala oguli mu kukolebwa omugagga Ham oze ekiri mu kibuga mulaba ekiri mu kibuga Lukwago abadde alwana obutakwata ku myala nga bagaana nga mugamba nti simanyi biki ali ku byabufuzi kati mulabe ekiri mu kibuga Kampala yabagamba nga mumulowooza byabufuzi naye kati lengerayo abantu tebalina we bayita okitegeera mutunule mulabe Kampala bwefaanana essaawa zino lwa Lukwago okubagaana kukwata ku mwala amazzi we gayita mugazibye amazzi muzibye emyala buli kimu abantu buli kimu kifudde abantu tebalina we bayita kati olwo bakole ki eggwanga ddyo ligenda kuddawa naye abeewo Erias Lukwago nga gano nno ojjukira nti location bwe baba bagikyusa eri bali mu kukolayo go gasooka ne gawaganya kati bwe gawaganyiza gagenze embutereevu mu maali y'abasuubuzi naye baba Rainishyege bebase kamugambe bebase lwaki poliisi temulaki tejjanye eyambe ki yasima omwala poliisi eri awo ku kamera wenyini awo muri mu Rainishyege protecting our games batting rules kana mujja kawulira kati neto nyekiro nga temuli kalaga amaduuka era basanga buli kimu kigenze buli kimu liva nakivubu bakabenyanga bangi poliisi eri mitiyana bakyagoba Kyagulanyi namazzi gatutwala nti waliwo n'amazzi agamu gagenze mu maduuka agali around mpolampola okusobola okulaba nga embeera bambi yannaku nnyo nnyini ddala sobe kikwatako ansaba mulabemu kano akatambi abulya munnayuganda naawe njagala okomentinga kiki ekyetaagisa solution eriwa solution giteeka mu comment section obuli abanaawulira ne bajja omwala ogwo guli mukolebwa Ham mujjukira Lukwago yali ataddewo embeera wabula njagala osooka olabemu eyo ninayo omukulu ekibwa Frank M. Gashumba waliwo ekyana kigambe mu comment section omukulu leero yatambudde n'amagezi kakati nange comment eyo wenjirabe nensooka muwuliza naawe nkusaba omuwulirize olwaleero luno ate Kyagulanyi oba omwagala oba tomwagala yasetinga president mwabeeyita abayivu abasomera e Buddo abasomera King's College Buddo Namagunga Smack wawala na Miryango omanyi kye yakola Kyagulanyi yali mu parliament ebisanje emyaka 3 n'agamba sidda okwekkiririzaamu n'alumba entebe yes n'alumba ki yalemerawo mwenna abamuliko kaakati bendaba Basegona Bampuuga bani mwenna mubadde mu parliament emyaka emeka. This is the question. Kyagulanyi yali emyaka egi 3 n'agamba sidda kannamuze entebe of course bayatandika okulamuza entebe Museveni na project ena agiteeka mu sente Lubongo ya official liaison officer of State House mu Nuupu ekyo Kyagulanyi bwe mwagala tomwagala ekirala kange kasinga kyaffe Mpuuga mwali badde mwina waakamwe Mpuuga bambi yalowooza okola DF ng'obudde bukoze eki
nakugamba DF enereta omubaka mu parliament jankufa mu kwese dume yen nakinotinga lwakuba simanye nte emira gitwalira kwe gitwali ate teziriyo kubanga kati mpuga oba jimbuli engiteke a neutral ground mpuga mwenyini agenda kudda mukwano gwange kakemu mbateka entebe agenda kudda mukwano gwange bedi mwani kagenda kudda omukyala Juliet Kakanda agenda kudda bano bonna these are powerful people powerful mu Uganda omuntu ali powerful ali omu. It's not about your qualifications. Mwabayivu nnyo abateeketeeke mutulage kye mukoze mu parliament abayivu nnyo abateeketeeke anti kye musembeza teeke abayivu abakenkufu abateeketeeke kati kino kankikugambe tolaba nti Seggona mukwano gwange Walukaga mukwano gwange abanyanda balina olugero lugamba nti bw'obanga osalira mikwano gyo babiri omusango nga bombi mikwano gyo singa Samola naawe muzze nga mulina misunderstanding nga mulina muli mikwano gyange sikkirizibwa kusala musango nga akutunudde mu maaso kubanja kukwatibwa ekisa otuna mu bbanga okiwulira Walukaga Seggona bw'awangula Walukaga nkwongedde ennume y'ente waliwo boxi iri engero ba mulimu biki andi oli olulabako gwanga ayino yino eri mukuddamu ampipa wa banka nze nja kugagirabirako wano enuleni shege balukoze batya Mbeera ki bannaye onyuma y'omwala gwakyuse ne guvaayo eri kati gwe guno omwala gwetulina gwadayivetize gwe eri olabayo amazzi eno lweyini shege yennyini asasiddeko ebyamu kusimibwamu nera ndowooza Erias akuba gudde ani amu musobedde kyabigana mirembe gimuwedde omulabe egejali uli eri omugagga gamba bannaye nali ndowooza akantu kajja kukolerawo naye enkuba emujoze luno ate kuva bebagutandika tezikizanga eri gye batandika yasooka n'ebikola we bati ate nga lwaki basibaawo
baagala ssente. Gochimanyi nti akulembere gwanga lino yaliko minister mu gwanga muno okategedde bulungi kitegeeza yali minister bwe baali bayingira ensiko yagenda n'akima Mugisha Muntu Jeno Mugisha Muntu n'akima ba Dr. Kiza Besigye n'akima ba Jeno Kahindo Otafiire abo bonna mu katabo ke ye yali abasinga emyaka kitegeeza they were younger than him. Now they started to plan with the vision of how this country is going to look like in the next 40 years nga bakyali bafubuka naye baba tusuubira ffe ku myaka gyaffe nga tuli bafubuka tulina kubeera nga tukuba ludo nga tuli mu matatu. That is obscenity. That is political obscenity. That is being valuga in the political realm. Why? Gwe ku myaka gyo wali opulaninga kugwanga buli gendo tambula oli planingidde okumala emyaka ameka ng'oli planingira buli gendo faana n'emyaka 4 wakatutwala emyaka 4 ebirowoozo watandika bifuna ng'oli muvubuka naye olw'okuba okulembedde emyaka 4 gw'osuubira abavubuka abali mu egyo emyaka 4 gy'okulembedde bateekeddwa okubanga balowooza ludo na ngeri ki gye bayinza okufunamu abakyala ku kyalo. No. We are choosing to participate. We are saying we are concerned about the politics of this country and we need to be part. Tetugenda kudda mabega nga tutunulira kuba naffe we are taking on the skin he took on in the 1980s. Naffe tugamba we need to plan with what this country is going to look like in the next 40 years. When should we start participating? Now. Are we participating? Yes. It is the time that we need to participate. And I thank the President, His Excellency Robert Kyagulanyi. He has done his work. He has created the awareness at Ulakanti and Negwanga. Yebazukuluba balabieko. Nena fetuino kulaba kubazukuluba fe. So to take a drop planning a Gwanga Brigando Fanana, Gabazukuluba Fabari Survivinga. Wow.